omuntu bannange byo teyabadde byangu. Ndabyeko mufunye kansala, ndabyeko kansala wa DF mukono okulonda okwabadde wejjo. Yadde kansala wa chairman wa district yeye Mambu Kasai. Nange ndabye Mambuka eyo ninga jjuko yake kigambo kansala oba. Ayinza kuba nalayiko mukyala kansala oba ne chairman. Ate nze ndabye mwami. Nze ndabye mwami. Ati omukyala aleka yadde chairman wa district. Naye ku level y'obwa MP bakwata jambi omuti ne bagutema. Tebyali byangu bannaye kubanga nze okusooka nali manyi mu buli ngeri yonna. Mwami Mpuuga akomawo, mwami Bwanika akomawo, ne mukyala Kakande kubanga ekibadde Masaka ng'omuti olaba gunyeenya. Naye abalonzi gwa papaali abalonzi si bangu nga tegwanywera mu ttaka. Abalonzi badde bakuŋŋaana n'olaba enkuyanja y'abantu kulaale kumbe nga bazze ku byabwe ebirala si bategeeza. Abalonzi si kye baagala ekituufu. Mbadde ndaba Kanso Yusuf Nsibambi yabadde avuganye Mawokotera MP waayo agamba nti neewunyiza nina awantu we nateeka sola 16 nafunyeewo bululu 3 nina gye natwala amasannyalaze oba yagambye bukakato bawa beyawa amasannyalaze emuluka mulamba teyafunyeewo wadde. Abalonzi kyenalabye tebaagala substance, tebaagala bantu ba mugaso. Abalonzi baffe tebatunuulira kyankya, batunuulira kyalwaleero. Era kyenalabye ewaffe mu Mityana North kubanga nze okusooka byonna nkoze nga bulaye kanso nze mbadde sirina MP naye nina ebintu byenkoze bikwatikako era ebirabika. Naye mbadde ntambula mu balonzi ng'abantu babaga Bishop tukwagala kubanga okoze biki. Naye ekyanneewunyisizza kwe okulaba nga abantu bonna ab'ensa tebafunye kalulu. Bonna bagudde. Tebafunye kalulu. Kati ab'ewaffe baba bakyusa kiro. Okukyusa kutya? Akalulu? Kukyuka. Abantu okukyuka bennyini. Baba bamanyiza kyeggambye nti abantu baffe baagala kyaleero tebaagala kyankya naye kyayise tebakijjukira. Naye omuntu ajjukira 10 lw'omuwadde kati. 2 z'omuwadde kati 5 z'omukwasizza kati. Tafaayo ali ku ssala ya Mukama waffe tuwe emmere yaffe ya leero. Ey'olwaleero. Kati abantu baffe ekyo kye baliko tuwe emmere yaffe ya leero kasita gw'ojja n'obawe 5 namanyi ngenda kulya leero ekyemisana ngenda genda wali nywe walagi nkole ki? Awo akalwa oba okalina. Akalwa akakuwa. Naye kasita omusuubiza tugenda kuleetera amasannyalaze, tugenda kukola enguudo, tugenda kutera eddagala mu malwaliro, ebyagamba biryerabirira. Tunaabiraba oluvannyuma. Ebyo tulibiraba oluvannyuma. Bishop, abantu bano abasinze okugwa abanene abamu abantu balinga abagamba nti babaddewo okuba bakooye babaddewo akaseera akamala. Abantu bayinza okulowooza bwe batyo nti babakooye babaddewo akaseera akamala ate nga tebabafunyeemu delivery service delivery yonna. Naye kakati kyemmanyi nti bano abanene abaagudde akalulu bayinza okuba nga badde bakyakalowooleza eri gye baakawangulira. Nti abantu batwagala oyogera boogeze bigambo. Abantu banjagala. Nze mbadde ngenda mu campaign ne mmala okwogera ne bakuŋŋaana n'oyogera ne bakuba engalo bw'oba ovaawo nga bagaa kati otuleese otya. Bishop ogenda naye ogenza otya? Ennyonta etuluma totugulidde mazzi. Kyokka ate ng'akakiiko k'ebyokulonda katugaba tetugaba. Okiraba? Era omwami omu yanza wabbali n'aŋŋamba Bishop bw'ona ogendera kakiiko k'ebyokulonda wano tolinawo kalulu. Ogenda kufuna kalulu. Kubanga amazabyo bwe baagala. Abantu bwe tukuŋŋaana twagala kyakulya. Tetuli bulungi. Twagala kyakunywa. Kye kitukuŋŋaanya era kituwadde gwe tujja okuwa. So kakati ate nga kyufu era tebalina. Era bwe tubadde tuvuganya nabo abamu babadde babimanyi. Era omwami omu ye takoze campaigns nga nze zenkoze. Kubanga nze ntambudde buli muluka ngutuuseemu. Buli muluka ne ngunoonyaamu akalulu. Naye oli yakolayo oluzalaale nduza nga 2-3. Nenge chokola kimanyi. Sente ze. N'atuuza olukiiko n'alugaba buli muluka ngenda gwa milioni 3. Naye omuluka wa Bishop oyo gwavaamu kubanga w'amaanyi mu muluka gwe ngenda guteeka mu milioni 5. Ne babimbuulira n'endowooza bya kusaaga. Kati nze ekiro
maze okunoonya akalulu kwange konna bagambye nti temugaba ssente nenzireka ne neebaka abalala baasula batambula bagaba 5,500 bakonkona abantu ngenda okukeera ku makya nga ababadde bayimba bishop bakyamuyimba ng'ettaano zaabakyusizza omutwalo gubakyusizza kakale ebyo abalonzi be baagala wekatoka kuva mu ngalo lwa ssente zaagabwa ekiro ssente zaagabwa ekiro bishop ze yagamba nti si wanguzi sijja kugulirira akakiiko k'ebyokulonda kaatugaana kajja tusazaamu wayagala nnyo ssente zo akakiiko nagondera nnyo amateeka ag'akakiiko k'ebyokulonda olwosuubidde zigaba nga kalukawedde nali nsuubira nti bwe mmala okuwangula ŋŋenda era abantu nabagambanga oddeyo osale ente wano nsale ente tulye ekijjulo tusanyuke kubanga akakiiko k'ebyokulonda kaatugaana okukola ki okugaba naye mumala okunonda ŋŋenda kukomawo kati ono ye yajja n'abawa 5,500 naawe 2,200 awala babateeka mu kkubo nga bagenda babateega mu kkubo nga bagenda bayimiryanga wali ng'okulonda kuli wano bamuwa 1,000 n'akyukira awo mu kkubo abadde akuyimba wali omusajja abadde ku kyalo kyewaffe bamuyita Sekitto Sekitto nga buli lwandaba bishop akalulukako sisobola kulonda beewala naye nva ku gwe bishop gwendaba buli lunaku bamuwa 1,000 olu Sekitto wengeye n'akyuka bw'ati n'agenda n'alonda omulala yakatunze 1,000 olu. So Uganda nze kye nalabye nitukyabonabona tukyali tetunategeera byabufuzi tetutegeera byankulaakulana tetutegeera wajje tuva tetutegeera wajje tulaga. Bishop akalulu kano Elias esinga obungi NRM yawangudde yakatwaziza maanyi oba wakirabye zona Elias zisinga tewali wali bwanguzi buli genuine ekisooka yakatwaziza waliwo awe yatwaziza amaanyi ne ate we yatwaziza abasinga maanyi ga ssente anti geŋŋamba era yo yagamba tetugaba ssente akakiiko ne katuteekawo tetugaba ssente naye ate NRM babadde bazigaba kyere bajja mu muluka gwe waffe nali siriiwo nali ŋŋenze Bulera kakati mba nkomawo mbasanga bo baakaabuka nga buli muntu bakuŋŋaanyizza ebyalo nga 3 buli muntu bamuwadde omutwalo abantu bagamba Bishop tukwagala nnyo ne bakuba engalo gwe waffe gwe naye olw'akasente kano ke babawadde ne batagala kuba bakuusa na balyazaamaanyi ne bawa abawadde ne bakyuka babadde bagaba buli kyalo waliwo batuuse ng'enkya kulonda nga buli kyalo bakigabira emitwalo 62 nga bayita abantu ne bakuŋŋaana balina obukiiko bwabwe abantu 3 nga batwala emitwalo 62 ne bakola ki ne bawa abantu abo ki ssente. So ensi yaffe eyatuuse yakugula era omusajja yayimba oluyimba yali ani yayimba oluyimba Ronald Mayinja ensi tugitunda tugitunda mu bibajjobajjo ensi yaffe etandise kutundibwa mu bibajjobajjo kakaya ate ne bannayuganda ekyo bategedde nti akalulu bwe kajja nina kufunayo 2 zange ne manya nti nziridde kubanga bano tebakomawo tebagenda tuweereza naye batuguze ne ssente zaabwe zetukomako wagenda tadda kakati akalulu we kazaawo buli omu lwaki akalulu tebakajjaawo lumu era nze kyo nakyogerako dda ne ŋŋamba nti bandibadde bayisa resolution ne bagamba tegenda kubeerawo okulonda paka buli myaka 10 giyitewo twekulaakulanye ssente ezo n'abantu baveemu essuubi eryo nti omukulembeze agenda kukyuka tumanye nti emyaka 10 teri kulonda ssente zino ezoonoonebwa mu bululu zideveloping ensi yaffe kakati ebiriwo biraga nti akalulu abantu tebakyakafunamu tekakyalina mugaso bantu babatta bantu bagwera mu makomera abantu babavuwaza bantu babookera amayumba bantu babookera mu motoka budget zisuka kati ogenda wulira embalira y'omwaka ogujja kyova olaba Amini yali musajja mwerufu Amini yabagamba I am president for life entebe yange mugikole ki mugiveeko obuyinza bwonna mbweddiza
n'akola by'ayagala. Naye waliwo obunnanfuusi obuli mu byobufuzi. Era njagala kwebaza Katonda eyampa ekisa n'ennyingirako mu byobufuzi. Otegedde ekiri eno? Ntegedde abantu kubanga mbadde mmanyi abantu kubanga okuva mu buto mbadde mu kanisa nga nsumba abantu. Naye osumba abantu abakyuseemu abeenenyezza ne bwaba mubi tasobola kujjayo obubi bwe mu ngeri y'amaanyi. Naye ntegedde abantu kyekiki mu kalulu kano. Ab'ekkanisa babadde banjawulo nnyo n'abeeno mu kalulu. Njawulomu. Ate okulumba direct. Ab'ekkanisa ate okuvuma ne baba wakwogerako yeekweka. Naye ono avaayo direct n'akuvuma nga jjo gw'omulabiridde omwaka mulamba. Omusumba. Omulabiridde omwaka mulamba mu byobufuzi. Nze mbadde emyaka 5 mbadde nga ndi ku ground nga nyamba abantu, nkola ebiyamba abantu, ne ndowooza nti bano abantu bino bye baagala. Ne nkola ebituyamba bikulakulanya ekitundu biki, nga ndowooza nti abantu bye banaalaba ebyo tunaakwatagana ntukulakulanya ekitundu kyaffe. Naye abantu si bye baliko. Kati abavubuka abamu nembalabirira piki nenzigula, piki zifudde nenzirabirira, n'abaana ne mbabaweererera. Naye ku last hour bona bakyuse. Ebyo nga si bye baagala. Si bye bali. Bishop Akaluka Emityana kabadde kati akawumani member of parliament. Akalulu ako n'abako baagala na Bosa Prose Mukisa. N'abako bayakawangudde mu butuufu. Yabawangula alaali? Yabawangula lwa nsonga nti ekyaliwo kyali nti baagala yali asobola okuvuganya okuwangula Nabakooba. Kakati baddira kaadi bagikwasa Prose Mukisa na Bosa. Abantu bagamba nti ani akulemberwa Prose Mukisa. Tebamusiima. Bwe baba tebatuwadde baagala katuddize ddala Nabakooba. So Nabakooba yawanguza ku ntalo z'abano. Olutalo olwajja mu Nuupu lwe lwakomezaawo, era olutalo lwa Nuupu olwatandikira mu Nuupu lwe lwatukubizza akalulu Mityana wonna. Olutalo baatekawo olukongolo, tebasooka kutunuulira abantu baagala ki, tebasooka kutunuulira kiki ekinaatuyamba entalo tusooke tuzizze ebbali. Kubanga ekyandibadde kikolebwa kwandibadde kusooka kuzza newankubadde tulina obutakkaanya waliwo bye tulina okukkaanyaako ebituyamba ng'awaawamu. Naye obutakkaanya buno baabutwala ku level ne bagala tetufaayo oba tufiirwewo, naye nga gundi tafunye kaadi. Okiraba? Naye ng'ate ebyo byandize oluvannyuma tusooke tuwangula ekifo kyaffe tukikomyewo mu Nuupu, bino tubitereze. Sereka baagala bamutya okubeera nti nno yali era agenda kumaliza okuwangula adde mu DF nga bwe walaba bakagabo bwe bawangwa ne baddamu NRM bagimerwanga bakakembo. Naye ne bwaba azzeeyo tasobola kuddayo kubanga bakuwa emyaka 4. Atasobola okukyusa ekibiina. Taddayo mu kibiina. Ekibiina kisigala kikufunamu. Anti kisigala kikufunamu. Kubanga mu iPod bawa ssente kusinzira ku babaka. Ekibiina kisigala kikufunamu, naye omugambo abasajja walaba bakagaba omugambo gwe basindikiranga ekibiina naye nga bakyakirimu. Walaba Kakembo Atekamono w'entebe buli yatulanga ku BBS awo baava ng'omugambo gwasindika ekavule ng'abasabula ng'ate ye mubaka waabwe. Ng'ate ye mubaka waabwe. So bakye baatya naye gamba katubegiremu ddala bano. Simanyi oba ekyo kyekyatiibwa naye nga kyatukola bubi. Kati Mityana almost twagiruzinze. Mityana twagiwangula nga tubuzaayo kifo kimu kye twali tulwana kyali kya Mityana North. Gy'obadde ovuganya? Gye mbadde nvuganya. Nga bwe tulina okutuula tuteeke amaanyi bano abalala bonna bandi batuuzizza ng'ekibiina. Administratively ne babayita omuntu wakye ne bamugamba katukuweeyo ekibiina kakikuweeyo ssente. Kasooke tugatte amaanyi. Oddeyo mu kifo kiri woobadde. Kalaba nga Mugisha Patrick abadde chairman wa district. District twagiruzinze. Bandi bamuwangudde. Mugisha teyaddayo ku district. Teyaddayo, yagenda kuvuganya ku MP. Yavuganya municipality n'avuganya ne zaake. N'avuganya zaake. Naye kati ng'ekyo administratively twandibadde tutula ne tugamba Mugisha
okyalina amaanyi ku district katukole ki katubeeko sente zetukuwa ate Zaake ogweyagala ovuganya naye waffe Zaake kasigale wano we yawangula naawe osigale wali we yawangula Woto wawangula division sigala mu division Mukambwe yawangula municipality asigale mu municipality katunonye ebizibu tunonye we tutaawangula ye Mityana North ani asobola okutuwangulirawo tutwala amaanyi gaffe ffenna bwe tuba tuwa kaadi so ekyo kyali kyetagisa okukolebwa naye olwokuba tekyakolebwa Mugisha yava ku district n'alekawo vice we omukyala yawanguddwa yabadde alina kadi ya NUP kati ate vice we bwajja n'atandika okutambula ne Honorable Baagala kakati ate abanuupu batandika okumukuba waliwo n'olukuŋŋaana olumu lwe bamugobako eyo Mityana South nga yalina kadi yaabwe agenze ku lukuŋŋaana atambula ne Baagala agenze ku lukuŋŋaana lwa nuupu bamugamba otambula ne Baagala kaya ne bakwata owa kando ne bagandi kakati ate ono gwe tutembeeta mulimu adde alina kando yaliwo NUP bwe baataamuwa kadi n'akomawo independent kakati ne bagandi kati ono gwe tugenda okola ki otambula ne wakiri tutambula n'ono kyokka ate ng'oli yalina ki ambulera so kakati ekyo kyatuluzingisiza so entalo zale zibadde mu kibiina zezidde Mityana yonna okudda mikono gy'NRM zitukubye kati Mityana twasigazizaayo Honorable Zaake ne Honorable Kalwanga naye ate kyempulira sinaba kikonfaminga nti Honorable Nyanzi yawaaba baddemu babala obululu akakalwanga ebusujju yoyo yawangula ku bululu obutono ennyo so singa bakaddamu tuyinza nekyekyo kifiirwa ne tusigazaamu Honorable Zaake yekka then ekasanda nayo tubadde twawangula nga tulina woman MP tulina Honorable Kabuye nga tulinayo Honorable Patrick Nsamba Oshabe nga twaluzingayo ekifo kimu ekya Dr. Kyabikola naye kakati we twogerera district ye Kasanda yona bajeddiza wasigaddeyo Honorable Oshabe yekka kalaye naye ate nga naye esawa yona bakaddamu yawangudde ku lukinana mu busatu esawa yona bakaddamu okakola ki okabala bwe bakaddamu okabala nga NRM ye kuvuganya ojagenda okuddayo be baatereka obululu nga bweyongedde ebox gye ziri tozirako buvunanyizibwa tomanyi gye ziri tozinako buyinza ojagenda okuddayo bwevedde nga buli bungi ng'akamu baakakuddemu akabba so Mityana ne Kasanda zonna temulinaako n'omu Mityana ne Kasanda zagenze bawuma n'empi bagenze Kasanda naye yalimu entalo ze NRM Kasanda entalo za NUP teyalimu ntalo za NUP bo babawangudde bunafu naye simanyi lwaki bawanguddwa amaanyi ga ssente simanyi lwaki bawanguddwa Flavia yawanguddwa atya Flavia yafunamu obuzibu Flavia bw'amala okulayira n'abula afumbirwa bwe yafumbirwa n'afuna olubuto talwamuyisa bulungi n'alwala mbijjukira bulungi n'alwala nnyo n'ataba mu n'abula kumpi emyaka 3 nga tali ku ground kati bw'amala okuzaala atandika okukomawo so kati kiyinza okuba nti nga bamulaba nga atabadde ku ground one of the issues eyamukoze ki eyamukubiza bamwangule ku lunga bumeka simanyi babamuwanguliddeko saakigoberedde nnyo Flavia no mukwano gwange nnyo naye nga bawanguddwawo Mityana district bagitututteko Frank Kabuye bamuwangudde batya ate ye Frank Kabuye naye bagamba ekintu kyekimu baga teyakomawo nate yafuna buzibu ki ekyayinga kyadali mu kusoma ate nga nze mbadde mulamu naye kati kirabika okusoma kuno nade asomera wano mu Uganda nako okubadde kumubuuza siga nti abadde Bulaaya okusoma kuno nako okubadde kumubuuza n'atalabika muki mu constituency so naye kiyinza okuba kyekyakoze eri ewakyabikoola yo omanya nti era eyo mbadde temuwangula ebbanga lyonna tetuwangula era bazzemu ne bakola ki batuwangula yali misanye be kabina kyano oba kyakubiri simanyi naye kyatukoze bubi NUP opposition yonna opposition batuyisizza bubi mu bitundu ebisinga kati otunulira NUP mu Western teyafunyeyo mubaka Western teri mubaka yonna babaka 3 agavaayo abaka bonna abava mu Western Tolo Bunyolo then Ankole wonna awo NUP terinayo babaka so okiraba nti kati ezo nazo ntalo oba mobilization bakola ntono okutuuka eyo
simanyi ababaka kyojjukira ababaka be bawa kaadi betunda bwe bawanga tiketi ebule weeks 2 naga kati nze nviiriddemu oli nvuddemu kakati nze bampaakange ne babawa ke balya ne bakola ki oba baali b'NRM ng'NRM yali yabasindikayo oba NRM ye yabatega tetwamanya kiyinzika kuba nga NRM yakwatanga sente nemwa milioni 20 milioni 30 genda mu nuupu eyo bazoganya ofune tiketi najja nazoganya tiketi nagifuna te ku luno tiketi zaalimu nga bwe zaali abantu batunulira nnyo ebyenfuna batunulira nnyo sente bantu babavuwaza nnyo ani alina sente nga yafuna tiketi kati ekyo kyatuleetera obuzibu abantu babavuwaza nnyo to the extent nti oli ajakkiriza atwale n'olukumi gambye abantu babawa n'ebitaano oli n'asanyuka nze natambula n'omuvubuka mu kampeyini yange nga bishop abantu tubeeko ke tubawa nembaga nsigenda gaba sente n'agenda ye mu bukujjukujju bwe n'avungisa eby'ebitaano tutuuka olw'eggulo aŋŋamba nti bishop nazze n'eby'ebitaano byange nga biri mu 5,000 naye ngenze ngaba 5 byange 5 gyange gyakoze giweddewo ng'abantu ababawa ebyo oli n'asanyuka so obwavu obuyitiridde n'embeera ezinyigiriza abantu baffe ziyitiridde ne mwami Museveni lwaki atufugira ku mbeera eyo zituzizza nnyo emabega nze mbadde ntambula eyo nga bwe mala okwogera eri abantu nga babuuza ebizibu by'ekitundu abantu bambulidde ebyenjigiriza abaana tebasoma nga te bonna wasome waali naye ng'oli omusanga omukyala namusanga namutamba eyo n'akaaba naga Bishop mpulidde olina essomero oyamba abaana nina bazzukulu bange bandibadde kati balina nga mu 5 naye balika tebasoma kubanga nabulwa ebyetaago nabulwa uniform nabulwa ebitabo nabulwa siina kasente konna kensobola balika bane bonna basome naye alinga ataliiyo so omulala naŋŋamba nti bonna basome mumulaba naye bonna basome ate alinga ataliiwo kubanga sente ze tusasula mu bonna basome ate zenkanakana n'atuka abaddukanya amasomero ga bonna basobe bayaaye baddira requirements mwe bateekera sente zaabwe balinayo sente zibatondamu development fee simanyi basi fee kati okakkana ng'omuzadde alina okusasula emitwalo egisuka 15 alina okusasula ez'obuuja alina okusasula development okakkana emitwalo 15 ng'alina ogisasula kakati ate nga ne bw'otwala omwana muki ne bw'otwala omwana mu private ewaffe mu kyalo nze musomero ewange zibasasula mitwalo 15 mitwalo 12 kati ng'ate nawali zibasasula so bamaliriza nga abazadde tebasobola kutwala baana mu masomero so eggwanga lyaffe twetaaga ekisa kya Katonda twetaaga okulumirirwa omuntu wa wansi kukomewo twetaaga President Museveni kyalina okukola kwe kufunayo abantu bamwoyo gwa ggwanga nga ffe tulondoole atekewo ekitongole ekirondoola nga tekirina mu gavumenti kiri separate ekitongole ekyo kirondoole emirimu gya gavumenti ekitongole ekyo bw'anakiteekawo nga kyetongodde kijja kulondoola emirimu gya gavumenti kimuleetere reports naye bw'anaaba ng'akyali ku byababaka ababaka nabo bali mu kulya bakola deals ne bagenda sente zize ku district ne batuula kubanga be batula mu bukiiko bw'enguudo ne batuula mu roads committee ne bagala luno oluguudo tululyako mmeka bw'abatala tebayisaawo ani gwe tugenda okuwa contract nga tumulyako contract tugiyise mwani contract ne bagikola ne babaako gwe bagiwa yinginiya najja nga naye yalidde dda ne balyoka bakola oluguudo nga gaddibe ngalye nolusi ne babonoona bwonoonyi ate oluguudo lwe bazze okukola so Muzeeyi Museveni ku mulundi guno nga bw'akomyewo mu buyinza bw'aba ayagala eggwanga ligende mu maaso n'enkulaakulana egende mu maaso atondewo ekitongole ekiri ate ani agambye nti ayagala genda maaso gotobiraba singa ayagala singa teyabikolako dda ekiri separate ekigenda okukola kulondola kimuleetere reports bamulimba mu myaka 4 kati nga wuuna akutegwana mu 5 anti bamulimba olusi bamuleetera ebintu ebitali bamubuulira ebintu ebitali biti nesaana kigenda musula ku myaka 4 mu 5 naye omuntu ayagala yandibadde bayinawo kati atandise okutereeza bamuleetera reports ezitali ntuufu nze mu byonna bina byensaba President Museveni simusaba bingi nnyo naye nze musaba mu kisanja kino
akomyeyo constitution y'eggwanga agenda gizza naye nze kyensaba alowooze ku transition anti byonna ebyo alowooze ekisanja bagenda kikomyawo ebisanja bikomewo nawulirako ebyo nabiwulira emyaka gikomewo naye ebisanja bebaga nti babikomewo ate nga bya myaka 7 tebitugasa naye maama ebisanja ani agenda okwadvocating okubiza nga ababaka bonna byeyayingiza ababaka 82% ba NRM ebyo ebintu ebadde bintwala mu parliament byenjagala waki nandikoze private members bill ebisanja age limit ebeereko lwaki sabalamuzi yabeerako age limit tiwaweze emyaka 7 awina okuwumula tulina retirement age mweri mu constitution myaka 65 lwaki abantu baweze emyaka 65 tebawumula ye kintu kya sabalamuzi saakitegedde tebibaako kifo kukisaba kiyita mu lujja ati ntwalo nti alangiridde omulala nti lwaki ye sabalamuzi aliko retirement age so twetaaga retirement age eye komewo enywezebwe nga ne pa president 65 ebyensabu 5 biveewo ebisanja bibeere ne kubaka babaka ba parliament kwe nobeera ne kadaaga kati yawangula ekisanja kya 9 nga walinga awataliyo balala abasoma oba alinga abazadde abalala bataweeredde okiraba so nze kyendowooza ekyo kyandikoleddwa ababaka buli kibifo kya bukulembeze nekibeerako term limit ne age limit age limit 65 nga bano ba public servants naawe obeera public servant lwaki gobera exception 65 toddamu kulabika mu byabufuzi mu kifo kyonna kya gavumenti kiwummule owummule ebyo twetaaga constitution tukulaakulanye n'abaana abavubuka abasomye naye abavubuka tebalina mirimu olina abasajja nga Moses Ali ali myaka 8 ali mu kifo Moses Ali ye baava so abantu beeyo bali mu kubalyaza amanya buli azamanya kuba tasobola okwogera ekigambo kati bagenda kuteesa ki yarabbi so nze no zawandibaddewo agencies ezikola ebyo Bishop akaluka Emityana bakubbye bakuwangudde bampangudde newankubadde mwabaddemu okubbira abamu kwe bategedde oluvannyuma mwabaddemu okubbira kwabadde bwekuti oli yamanya ye kiyakola n'agenda n'akuŋŋanya obukonge bwonna n'obwabaafa kakati ate ng'ajjukira nti yateekamu abantu abalondesa abasinga nga babe so oli bamwita akakonge kakati n'agenda aleeta abantu ng'akujja nga ggwene e Kampala n'akuwa akakonge k'omusajja notuuka kuli gyesoli omwana ayisambu omuwabwi bwoti kakonge ate jjukira bugundi bwaganye okukola obuuma ye omuwabwi kakonge obuuma tebwaganye omuwa kakonge tatunulira na feesi obuuma bwabadde nteekateeka ng'omuwa kakonge balina enkola gye bakozesa kati mwe temwagizudde babambaza buno breastband buneeno nga buno bwe tuyingiza ku events biki obwo kati oli bamuwa kodi nti bonaola bazza gwola bayambadde rubber band oba gonola bayambadde kagundi akapapo oyo waffe ye olujja olumukwasa kakonge nga gaani tigundi ng'amunaalabise mu mwaka konga awo agende nga bamuwa wapapula ng'agenda kulonda kakati ekyo kyekyabaddemuko ewaffe naye nga nze sinzaga nti ekyokugenda n'ojoyininga DF nayo yabadde factor mu kuwangulwako ekya DF nakyo kyanziziza emabega bwena joining enakwata kadi ya DF abantu bandabanga yabaliddemu olukwe bandabanga bulijjo ali mu nuupu naye ng'ate ntambulira mu DF ekitaali kituufu DF wali ogenza kufunayo rescue nali njagala kufunayo kaadi enkomyawo just mu bantu kwenafunira ne platform notamanya nti DF abantu baali bagigobeddewo nga kati DF enanyini alowooza gitandika butandisi yo yali yafuna erinnya ebbi era abantu bagamba nga bulijjo naye Bishop lwaki tewajja mu independent wakiri wandisikadde ng'oli independent kubanga tukumanya oli musajja wankyukakyuka naye ki ekyakwegasa ku DF eyayonooneka erinnya kati era sebo siriddamu kukwata kadi ya DF ddamu kyogedde nga abantu awulira siriddamu kukwata kadi ya DF Bishop Tomusange bifaaki abadde avuganya ku baka wa palamenti obwa Mityana North ku tikiti ya DF ogambe toliddamu kukwata kadi ya DF mu kulonda kwonna okwenda mu bwendiba nkomyewo mu byobufuzi nja kukomawo ku independent toliddamu kukwata kadi ya DF
DF kyakutuusizaako wakirabye walabye ani yawangudde mu DF ngomba endanyi niyo teyawa kakati nga nziramu nga ngamba nti nze njo giwanguza toliddamu asijja kuddamu gye kwa bakutomeza yakubalira omuzannyo ogwo yakutomeza tewaaliwo yambalira muzannyo naye nze nanoonya nkomyewo ntya mu bantu nga siri independent kubanga wayagala kubeera justice nga sagala kubeera nampawengwa nga njagala kubanga baali bamaze okituteekako buli muntu yenna akomawo independent si waffe oyo wa NRM yamuguze kakati nenjagala okubaako wennyimiridde neme kuteekebwako linnya ti Bishop NRM yamuguze akomewo okulwanisa NUP oliddayo mu NUP ngenda kusigala nga ndi independent mu kiseera kino until further notice mu kiseera kino ngenda kusigala nga ndi independent mbeere ng'omusumba mbeere muwabuzi mbeere muwabuzi abadf bajja mbawabula aba NRM bwe bajja mbawabula abaki bwe bajja mbawabula kansoke mmala okubeera omuwabuzi nga bwe ntunuulira ebyobufuzi naye okuddamu okwata kaadi ya DF kaadi ngenda kusooka nzeesonyiwa eyo Bishop Tomusaga otambudde naye olunaku lwaleero musajja mukwano gwaffe musajja musumba ate nga munnabyabufuzi yaliko Bishop wa Bobi Wine naye munaye ensi gyewunzikidde ekisaaja kino wetwali twali tumalako ttaamu eyo ewedde eyo tuyingira mu kalulu bino ne bitabukamuko neddayo mu NUP esonyiwa nkya ngenda kusigala nga ndi mutunuulizi w'ebyobufuzi okumala akaseera mpabule waliwo move egenda maaso nti bagenda kuyita bannaddiini bogerezeganye ne Mwami Museveni balabe butya bw'anaayinza okuba nga awaayo ensi eno onooba ku kikuuso ekyo singa onooba oweereddwa omukisa yabwe mba mpeereddwa omukisa nja kugenda okwogeranya ne Mwami Museveni kubanga ekyokusooka njagala mirembe ate nze advocating a peace kubanga era masters degree gyenkola gyenaatera okumaliriza eri mu peace and human rights kakati singa mba mpeereddwa omukisa oyagala mirembe njagala ensi yaffe esigale ng'egenda mu maaso mu mirembe tuteesaganye ne Muzeeyi Museveni nga bw'olaba ab'e Kenya bwe baateesaganya ne Moi tumubuuze kyayagala bw'aba nga ayagalayo ebisanja bibiri tubimuwe mu mateeka tubimuwe tumukozesa endagaano kubanga twagala tusetting precedence nti ebisanja bikomawo tekyali muntu agenda bibuuka temusabe mmotoka waliwo ba Bishop benalabe bamutuukako Bishop President Museveni tuyingira 2026 emmotoka yange ekaddiye nze sijja kusaba mmotoka naye nja kumusaba tukwataganye ebintu ebikulaakulanya ensi n'ensi okugenda mu maaso kugamba tuleme kulowooza nga bali bannayuganda benkugambye tuleme kulowooza nga bali bannayuganda benkugambye nti tulowooza ku mmere ya leero tulowooza kyaleero naye tulowooze beyond 2040 tulowooze emyaka 5 agakola ki tulowooze ku kisinga kwawo kye tulabyeko tulowooze ku myaka 5 agaddako tulowooze ku kisingako ku bye tuliko olwaleero so nze bwe banampita okugenda okwogeranya ne Muzeeyi Museveni wendi era sebo bw'omanya nga ani ateekateeka abagenda mawu yakirimu emawu ndooza neetaaga mulabe mu bwangu mawu yakirimu aga nti kakati president kizuuse nti Museveni tajja kuvaako na kalulu naye kati kwogerezeganya mawo njagala nteeke ku lisiti mu bwangu ddala tugere twogeranye ne Muzeeyi Museveni tulabe ensi yaffe egenze etya mu maaso ng'eri mirembe nga tuzeeyo mu kuyiwa musaayi era n'ekirala kyensaba Muzeeyi Museveni nga bwe yawangudde mbadde nsaba bwabaawo ba political prisoners bateebwe bayimbulwe baveeyo tutwale eggwanga mu maaso bayimbulwe nga bongera kutwalayo bamuwanga kivumbi abakabi bwabaawo abaagala okwokya ensi yaabwe basobola obatwalayo naye bano nabadde kulaale banali ntimba bipande nebankwata nayuza ekipande abo mbadde nsaba abawe amnesty basonyiwe anti balina entaje babataamu ennaku zino babasooka bakkirizisa misango okkiriza nti wali olya mu nsi y'olukwe basonyiibwe baddeyo bayambe famire zaabwe kubanga famire zikaaba famire zibonaabona so ebyo ndowooza ebyandigenze mu maaso sibula bannayuganda njagala obeebaza olw'okutulaba
aye naye mwami Kimbowa njagala okwebaza olw'okunnoonyako mu kyalo eyo gye mbeera noga Bishop vaayo mu Mityana North mu kyalo kaluka gwe byoganye lugazi ogereko eri ensi kubanga ensi ebigambo bye byetaaga ebizimba era ebiyamba ensi banaye mbasabira omukisa gwa Katonda n'emirembe gya Katonda era nsabira eggwanga lino omukisa libeere mirembe tuleme okuddayo mu dduka ne mu ntalo njagala abali ku ludda oluvuganya gavumenti tukwatagane twegatte tuleme okulwanagana tusobole okulaakulanya eggwanga lyaffe Mukama abeere nammwe era Mukama abakuume buli omu asigale emirembe gye era n'emirembe gya Kristo gitambule nammwe gibakuume ebbanga lyonna naye ng'akaseera ke tulimu kazibu ate ketwolekerako kagenda bakazibu ddala nze natidde dda bbeeyi ya bintu embali ate bayagwa 6 kale Mukama abakuume bulungi mweraba